Okay. SBK TV ko chali. Nkwanyiriza gowe na chajiriko gowe na followinga ningama chokola cha amanyi, chokola cha tabu, chokola cha kisinga mwana wa mama. Ate ngegama temuna itobera mukolo tobera wampisa mbi. Ni bantu benyi bagambe bengi batu followinga. Subscribing ngiga akapeza kali wansi oberenga ofuna amawulire amapya, amawulire amalungi, amawulire gonna guwande taze wano ku SBK TV. Muzukulu wabo mutima SK Nzembera nyingidewo ate nati okubeeranga nkutuusako amawulire gakwatagana ku music industry wano mu ggwanga Uganda, East Africa n'ensi yonna okutwaliza awamu. Olunaku luno olwaleero munnaye amawulire genze nago mawulire gasanyu eri Gagamero family. President wamwe anti mumanyi big size exorage bawazuwena munene king of the jungle mukwano gwa Museveni. Gayo na ina amannya mangi naye Wetogaya kati Bebe Cool yakiride wali wansi Nigeria ne mwana mlenzi Ron producer ni babanga bakwata akayimba sigamba kayimba abula collabo ne mwana mwala aitibwa Yemi Alade wali mu ggwanga era Nigeria era Oluyimba luno bannaye eno collabo temanyi collabo zonna zibaddewo mbu ate feeling mbu ate amatu magule simanya biki Bebe Cool akoze collabo ne mwana mwala aitibwa Yemi Alade ate ngira mu masawo aina collabo jagenda kubanga alutuza bannaye ono guy akoze ndi ba superstar bo manyi kati Bebe Cool ekintu akiwanise Bebe Cool ekintu akiwanise atede ku level ndala nnyo abamwogerera mbu simanya biki simanya bulira walda wasimanya ali mukulima simanya biki omusajja ekintu akiwanise agenze Nigeria nakola collabo ne mwana mwala aitibwa Yemi Alade collabo eno ya tabu njudeko na matu gange era ngukakasa nti mu weeks biki okuva kati egenda kubanga efulumye Bebe Cool big size exorage bawazwena munene Gagamero family muliko omukulu baba kyatukola ennaku zino abadi akutubwa mu wakayimaawo kati wuna tuwadde mu kikolabo era kakasanze mu weeks 2 ogenda kubanga okiza andi penda bisokera ku SBK kyenza kibicho kyokka subscribing niga kapesa ko obenga otufuna SK muzikwa mutima I sign out.